نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. ثم أصلي وأسلم على مثل التمام محمد وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. وبعد، فيا أعزائي في الله، أوصيكم بتقوى الله كما يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، amatendo gonna malungi amajjuvu gasigala gatendebwa na wakitiibwa Allah nyini kutussa mbaddu be abalamu. Daiman bitutegeezebwa okubanga tumwebaza Allah eri ebyengera byajja atuwa. Mwana wattu nga kano kadde eri nze naawe, yenna Allah gwawa byawadde naye n'osembya emabega obuvunaanyizibwa bw'okumwebaza, oba oli awo n'okulembeza essanyu eringi ne weerabira abikuwadde Allah. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, mukadde wange ndaba mpuliriza atuwa byatuwa Allah bingi, naye ekikkakatako n'ekinkakatako kubanga tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. nzirako okusayira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyo yalwana, yakubwa, yavumwa, yajejebwa, byonna ne bimukolwako, naye ng'ensonga emu mu nsonga enkulu ze yakulembezanga diini ya Allah kubanga eri waggulu. So fe tugamba nti yatuukiriza. Bw'abanga yatuukiriza, mukadde wange ndaba mpuliriza, akaseera bwe kalituuka akako ng'ozze mu maaso ge yakutonda Allah, ddala tunaakubalako oba Allah anaakubalako oba anaakubala mu baddu abaatuukiriza. So ekibuuzo kiri nti mu myaka gy'omaze ku dduniya, mu myaka gye mmaze ku dduniya, ntuukiriza otuukiriza? Akhil Karim, weekube weetunulemu olabe oyimiridde otya. Akaseera kagenda okutuuka odde mu maaso ge Allah nga ddala olina by'ogenda okumulaga by'okolawo. Daiman tukubirizibwa okubanga tutegeera ensonga enkulu mu nkulu lwaki yatutonda Allah. Bitugambibwa bulijjo okuba nti nze naawe ekyatutonza, nze naawe ekyatutonza nsonga emu, kubanga tutegeera yatutonda Allah tabaraka wa ta'ala y'ensonga enkulu. N'olwekyo bakadde bange andaba mpuliriza biidhnil mawla, tugenda kulaba oba tugenda kutunuulira hadithi al-Qudus, bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Yabyogerako mu hadith, yayogera ebigambo bino mwe tugenda okutambuliza ekyokwejjukanyako kyaffe ekyolwaleero. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, no, yagamba Allah, hadithi al-Qudus, subhanallah, hadithi al-Qudus atugamba Allah ti idha aradtu, bwe mba njagadde an ajma'a lilmar'i almuslimi,
okuŋŋaanyiza ku musiraamu omusajja khayra dunya wal akhira, ebirungi by'ensi n'ebyenkomerero. idha aradtu, bwe mba njagadde an ajmaa lilmar'i lmuslimi, okuŋŋaanyiriza ku buli musiraamu yenna omukkiriza, imma musajja oba mukyala. wuliriza, khayra dunya wal akhira, ebirungi by'ensi n'enkomerero. bino Allah tabaraka wa taala mu hadithi alqudusi byagamba okuwa omuddu oyo. omulamwa gwaffe kugugenda okutambulira, singa Allah abanga akwagaliza obulungi bw'edduniya eno n'enkomerero, biki byakuwa? andaba mpuliriza, gwe nga tonnatunulira Allah bye yayogera, gwe olaba weetaaga ki okuba nti ofuna obulamu obulungi kuno ne ku akhira? wallahi mu binakuwaza tuyinza okutunuulira ebintu ebitalina makulu, ne tuba nga ate tubitadde ku mwanjo nnyo, tubisembezza okuba nti ate bye twagala naye nga tebiriimu faida. so agamba Allah mu hadithi alqudusi, mu bufunze, yagamba nti bwe mba njagadde okuŋŋaanyiza ku musiraamu yenna khayra dunya, ebirungi by'edduniya eno, wal akhira, n'ebyenkomerero, yagamba nti ja'altu lahu qalban khashi'a. yagamba Allah nti mmuwa omutima oguntya, nfuula omutima gwe nga mutima oguntya, nsonga mu nsonga Allah gy'aba akufuulidde okuba nti obulamu bw'ogenda okuwangaalirako kuno bulungi ne obulamu buli obw'oluvannyuma. lwaki? nti yenna awulira nga yeetaaga obulamu obulungi, yenna awulira nga yeetaaga obulamu obulungi. nsonga eri emu nze naawe gye nkukubiriza, muganda wange andaba mpuliriza, ensonga y'okutegeerera kutonda Allaho nkulu. ensonga ey'okutegeerera kutonda Allaho fubanga nnyo ogikulembeze. abange tuyinayo ensonga endala etali eyo. bino byonna bitambulira ku mulamu ogwo, byoyagala mu dduniya eno. edduniya eganye, tegeerera kutonda Allahu tabaraka wa taala. olina obuzibu bw'ofunye, tegeerera kutonda Allahu tabaraka wa taala. yenna Allah gw'ayagaliza obulamu obulungi kuno ku dduniya ne ku nkomerero, yagamba Allah mu hadithi alqudus nti mmuwa qalban khashi'a, mutima omugonvu oguntya. so mu mbeera efaanaganako bwetyo nze naawe, teeka gy'oli, teeka gye ndi, bikkakatako nga bwe binkakatako okutegeerera kutonda Allah, kubanga nsonga nkulu, nsonga nkulu. mu mbeera zonna ze tutambuliramu ku dduniya ebintu bijja ne bigaana, naye waman yattaqillah, yenna akulembeza okutegeera Allah we mu buli nsonga zonna, wallahi yaj'al lahu makhraja, jalla jalaaluhu amuteerawo obufulumiro mu buli mbeera yonna ebadde ekalubye ku dduniya kuno, n'ajanguya. naye ensonga ki? kuba nti omutegedde Allah bwavu bukuluma. tegeera Allaho, manye nti ya Rabb, ebyokuva ku swala nti sijja gisaala, tekijja kujjawo bwavu, sijja musaba, tekijja bujjawo, bal mutegeere Allah, tuula wansi mutegeeze ebizibu byo byonna, mugambe Allah wange kino ne kino, kubanga yenna kikulembeza
yaj'al lahu makhraja Allah muterawo bufulumiro. Kyakubiri wayarzuquhu min haythu la yahtasib Allah namugabirira mu mbeera gy'abadde atasuubira. Kitegeeza ki nti man yattaqillah yenna akulembeza okutya Allah mu kifuba kye anasahu Allahu bila anis a'azzahu Allahu bila ashira aghnahu Allahu bila malin. Byonna Allah bimukolera mbeera yaki kubanga akulembeza ensonga enkulu mu zonna. Buli wokulembeza Allah mu nsonga zonna Allah jalla jalaluhu akugabirira mu mbeera yonna. Wallahi bila malin yadde tozirina azikuwa Allah. A'azzaka Allah Allah kufuula wa kitiibwa n'akusitula. Bila ashira nga toyina lulyo lulungi mwova naye Allah n'akusitula. Naye mbeera ki nsonga ki kuba nti okulembeza kyetuyita kutya Allah mu kifuba kyo. So nti buli Allah bw'ayagaliza omusiraamu yenna omukkiriza yenna khayra dunya wal akhirah birungi by'ensi n'ebyenkomerero Allah yaga nti amuwa omutima ogumutya. Kitegeeza nti omutima gwo daiman guwangalize ku mbeera eziraga okutyako Allah. Gwe kennyini gezaako okwewangaliza ku mbeera eziraga okutyako Allah. Mwana wattu olw'ojja okufuna khayra dunya ebirungi by'ensi n'ebyenkomerero kubanga yenna bitegedde kuno ku dunya yawma alqiyama tagenda kuba muna buzibu bwonna jalla jalaluhu kumuyingiza janaye. So akhil karim andaba mpuliriza buli Allah wayagaliza omusiraamu yenna ebirungi by'eddunya n'ebyenkomerero amuwa qalban khashi'a omutima ogumutya omugonvu ennyo gyali. Kola ibaada yonna ng'omanya nti yawmun min al ayyam agenda kukubala Allah. Lwaki okola kammalegga saala manye nti gyensaala agenda okunsasula ye Allah. Ogisaale mu mbeera eraga okutyako Allah wo. Oleme kugisaala mu mbeera ey'okuba nti kyekirina okukolebwa yasawa musanvu bwe zituuka tulina kusaala. Asiri bwetuuka era tulina kusaala. Si yenkola akhil karim, si yenkola kubanga lwaki oyinza okugisaala naye nga akhiran ekolimira bukolimizi. Kitegeeza nti oba togenda kufuna kalungi konna ku dunya. So mu mbeera efaanaganako bwetyo ofubanga nnyo n'okola ebitegeeza okutyako Allah wo. Fubanga nnyo okukola ebitegeeza okutyako Allah wo. Buli wonaakulembeza ekyo wallahi eddunya tegenda kuddamu kaluba mulundi gwonna. Lwaki? Kubanga otegedde nnyiniyo Allah. Buli wonaakulembeza okutya Allah tabaraka wa ta'ala yawma al akhira togenda kufunamu bukalubo bwonna ku lunaku olwo. Kubanga lwaki? Yaga nti man arada saadata al abadi yenna awulira nga yeetaaga obulamu obw'olubeerera obutaggwawo obulungi falyulazim attabata al ubudiyya yenywereze ku mwango gw'okusinza Allah. Yenna awulira nga yeetaaga obulamu obutaliimu kanyigo konna obw'olubeerera yawma alqiyama weekwate ku mwango gw'okusinza Allah mu binaalaga okusinzaako Allah nga buli kyonna ekyetaagisa okukolebwa
mu mbeera y'okulaga nti yakikulagira Allah ng'okikoze, mu binaalaga okutyako Allah mu mbeera y'okuleka byonna bye yatuziiza Allah ng'obirese. Wamno mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nkukakasa kino, edduniya togenda kugifunamu bukalubo bwonna, togenda kugifunamu bukalubo. Lwaki? Kuba otegedde nnyiniyo, otegedde nnyiniyo. So yenna Allah gwayagaliza ebirungi by'edduniya eno, Allah amuwa omutima ogumutya. Kyakubiri, walisanan dhakira. Allah tugamba mu hadithi al-Qudus, bwe mmala omuwa omutima oguntya, walisanan dhakira, muwa n'olulimi olunzijukira. Buli kadde Allah akuwa olulimi olumujjukira singa abanga akwagaliza ebirungi by'edduniya n'enkomerero, jalla jalaaluhu akuwa olulimi olumujjukira. Fadhkuruni adhkurukum, fadhkuruni adhkurukum. Jalla jalaaluhu agamba nti munzijukire nja kubajjukira. Kif? Daiman olulimi lwo lumanyiize okuyisaako ebigambo ebirungi, oleme kulumanyiiza kuyisaako bigambo bizito binakuwaza balala. Kino kitera nnyo okugwa mu bannyinaffe, ennimi zaffe tuziwangaalizaako ebigambo ebizito ebinakuwaza ebitatera kufulumibwa, nga ne bw'oba okifulumizza ddala olabira ddala kizito. Akhil karim, akhil karim, yenna Allah gwayagaliza obulungi bw'edduniya ne akhira, Allah amuwa lisaan, olulimi olujjukira Allah. Kitegeeza nti ebigambo ebiyitako nga ddala bitegeeza kutonda Allahwo, ka qiraati al-Qur'an, tula wansi soma ku Qur'an al-Karim, tasbih, mutendereze Allah mu buli kifo kyonna mwoli, ekitali mu ebyo Allah azin, ekitali mu ebyo by'otalina kukoleramu, naye otambula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, olulimi lumanyiize la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim, subhanallah. Mu mbeera yonna nga byoyisa ku lulimi lwo ddala bitegeeza kutonda Allahwo. Abange, abange, lwaki tufuula ennimi zaffe ensonga mu nsonga ezigenda tuleetera okuyingira omuliro? Baka sallallahu alayhi wa sallam abuuzibwa ku bigenda okusinga ennyo okuyingiza abantu omuliro, naye mu byo yaga nti al-lisaan, olulimi luno sabab lugenda kufuuka ensonga ey'okuyingirako omuliro. Ne lwaki ofuula olulimi lwo? Mwannyina nga ndaba mpuliriza, mukadde wange ndaba mpuliriza. Lwaki olulimi lwo lufuuka ensonga mu nsonga okuyingira omuliro gwa Allah? So nkwegayiridde ng'ate era bwe neegayirira mu byonna by'oyisa ku lulimi lwo biyiseeko mu mbeera y'okutegeeza yakutonda Allahwo, kubanga buli yenna Allah gwayagaliza obulungi kuno ku dduniya ne ku nkomerero amuwa olulimi olumujjukira. So akhil karim, manyiiza olulimi lwo, manyiiza olulimi lwo ng'era bwe bikakata gye ndi okumanyiiza olwange okubanga ebigambo ebiyitako bitegeeza Allah. Leka kumanyiiza lulimi lwo bigambo ebiyitako nga binakuwaza bunakuwaza balala. Lwaki?
ne bino biteeke mu mutwego omanye nti akaseera mu biseera agenda kukubuuza Allah ku byonna ebyayita ku lulimi olwo, ku byonna. Wallahi kati so mu mbeera efaanaganako bwetyo, andaba mpuliriza, fubanga nnyo olulimi lwo oluyiseeko ebigambo ebiwoomu, ebigambo ebitanakuwaza balala, ebigambo ebinyuma okuwulirwa, ebigambo ebitegeeza Allah wo ye mukkiriza. Kubanga buli lw'onaaba n'olulimi olufuluma ebigambo ebirungi, Allah ajja kukwagaza abantu. Wallahi n'abadde batakwagala ajja bakaka lwampaka okuba nti bakwagala. Naye buli lw'onaayisaako ebigambo ebinakuwaza, ebinyigiriza, ebiri nga si birungi, bajja kukukyawa. Mu kukukyawa edduniya ejja kukaluba, nga maadhalika mu by'ennaku ebinene mu maaso ga Allah nga toyinaayo mpeera. Abanga oli mudda wa Allah, olunaku lwagenda okukusirisa ayogeze buli kiyungo kyonna eri ekyo kyekyakola. Bino bikakafu ate era nga bituufu okutuuka nti ne skins zaffe zino zoolaba Allah agenda zoogeza. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, buli zimala okuwa obujulizi abantu bagenda zibuuza lima shahidtum alaina, lwaki mutuwaddeyo? Genda bategeeza nti antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Bino tebiriiko kubuuza, atukase Allah omukasi wa buli kintu kyonna. Bwezibanga skins zakubuuzibwa ate biyunga ebisigadde. Akhil Karim, yenna Allah gwayagaliza ebirungi by'edduniya n'ebyenkomerero, ekisooka twagambye Allah amuwa omutima ogumutya, kyakubiri amuwa lisanan dhakira, olulimi olujjukira Allah tabaraka wa taala, kyakusatu mu ebyo Allah byawa omuddu we singa abanga amwagaliza khayra dunya wal akhira, yagaa nti wa jasadan muwa omubiri ala albalai sabiran, nga ku bigezo byange mugumiikiriza. Kam minna bameka muffe nga Allah jalla jalaaluhu atugezesa n'ebyatugezesezza byonna mu mbeera yonna, ne tubanga ate tubiwadde bannyini kuba nti si byabwe. Inna al insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a. Akhil Karim, lwaki ogwa mu tteeka lya Allah abanadamu beewuunyisa? Edduniya eno mwe tuli tugenda kufeesinga challenges mu mbeera yonna, naye Allah jalla jalaaluhu aga nti walanabluwannakum, ngenda kubagezeseza ddala, naam, hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin, okutuusa bwe ndimanya abalwanyi b'eddiini yange mummwe, wassabirin, n'abagumiikiriza. Suratu Baqara ina bye yayogerako era aya yemu, walanabluwannakum bishay'in min alkhawf walju'i wa naqsin min alamwal walanfus wathamarat, ku nkomekkerero naga nti wabashiri sabirin, bashiri sabirin, kubanga ebigezo bya Allah tuli bakubifuna mu mbeera yonna. Naye ate kyeweerabidde kino, Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yaga nti inna min 'idhami albala ma'a 'idhami aljaza, gy'okoma okugezesebwa ennyo
n'empeera gyekoma okuba nga nnene. Kubanga lwaki embeera z'omukkiriza zeewuunyisa zitya nti buli kimutuukako kyonna lahu khayr akiraba nga kirungi. Baka sallallahu alayhi wasallam yagaa nti tekiri ku buli gw'olaba yenna illa li mu'minin kujjako omukkiriza. Kyenjagaddemu ensonga ebaddemu nti in asabatuhu darra Allah bw'amugezesa n'ekimusoomooza kyonna sabara agumeekiriza. Nti jalla jalaaluhu singa banga akwagaliza khayra dunya wal akhira akuwa omubiri nga ku bigezo bye mugumiikiriza mu buli mbeera yonna tuli bakugezesebwa. Wallahi Allah atusuubiza okutugezesa min alkhawf n'okutya. Ebyo byonna tuzze tubiraba mu bulamu bwe tuwangaala. Waljuu njala wallahi tuzze tubiraba mu bulamu bwe tuwangaala. Mabegakaawo kirwadde Allah yakireeta byonna ne tubirabamu. Wa naqsun min al amwal omuntu akeera ku makya n'agenda okukola naye haqiqatan nabanga tayingizaayo yadde n'ekikumi. Kigezo kye Allah. Wa thamarat bw'ogenda mu byalo si zeno enaafunye eddako n'atafuna bw'atyo Allah. Wal anfus kututtamu abantu kubanga babe wallahi fenna twava eri Allah era gye tugenda okudda. Ebyo byonna bigezo bya Allah naye kyatwagalamu kiki? As-sabr, bugumiikiriza. So yenna Allah gwayagaliza obulamu obulungi, embeera ennungi, ebirungi byonna ku duniya kuno ne ku nkomerero amuwa omubiri nga ku bigezo bye Allah mugumiikiriza. Akhil karim, mukadde wange ndaba mpuliriza, ebigezo bya Allah tuli bakubifuna mu bungi, naye omukkiriza yenna ku bigezo bya Allah aba mugumiikiriza. Kubanga lwaki? Nyini kubireeta ayina ensonga lwaki. Allah tugezesa ne byatugezesa byonna kulaba Abdullah atuuseewa, muddu wange atuuseewa, naye olutugezesa ne byatugezesa yensonga eri ku mwana Adamu nti idha massahu sharru jazua. Allah bw'amugezesa n'ekimusoomooza mu mbeera nti akiraba kibi jazua, abamwetoolodde bonna bamanya, oboolyawo ne banneyiba aboowala nabo ne bategeera nti Muhammad. Naye wa idha massahu alkhayru manua, ali bwe kiba ekirungi n'okubitegeezaako abalala batayagala, akisirikira ne kiba nga kiriwuwe, n'ebyokwebaza Allah oluusi tubyerabira, masanyu ne gatukwata, okwebaza Allah ne tukuvaako. Kati ye mwana Adamu. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo nti manya yenna Allah gwayagaliza obulungi kuno ku duniya ne ku akhira, Allah amuwa omubiri nga ku bigezo bye mugumiikiriza, yamukkiriza. Kubanga inna min idhami albala, Allah gy'akoma okukugezesa oba gy'okoma okufuna ebigezo ebingi maa idhami aljaza, n'empeera gy'ekoma okuba nga ya waggulu. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza nti inna Allaha idha ahabba qawm, Allah bw'aba yagadde ekibinja ky'abantu, eitha ayinza kuba nga ayagadde muntu binafsi, muntu mbaka yagaa nti abagezesa, bw'aba muntu n'amugezesa n'ekigezo kyonna Allah kyalaba. Naye faman radiya, yenna abitegeera n'amanya nti nnyini kuleeta kino kyaleese y'omu yennyini kubijjawo, faman radiya falahu rida, yenna asiima n'ekyo Allah kyamugezesezza nakyo, n'ategeera ensonga ani aleese Allah
ebyo wamala obitegera kati neetaaga ki kubimutegeeza Allah nti ya rab kino gwakireese naye mu mbeera eno sikirinaako busobozi kusaba Allah ommalire bakaga nti falahu rida oyabaako n'okusiima kwa Allah naye waman sakhita yenna abisunguwaliramu Allah ne tumuyita amannya agatali gage muzibe ankubye omuggo hakaza byonna bakaga nti falahu sukht kitegeeza nti oba okutudde akaguwa akabagatta ggwe ne Allah wo tegeeza nti gwe oli wuwo ne Allah aliwa naye nkukakasa ate era nga ge mazima buli woonaasalawo okuba nti oli bibyo ne Allah omusazeewo omuteekewawe wallahi obulamu bugenda kaluba akhil karim embeera egenda kunyiga obulamu omutali Allah bunyiga obulamu obutaliimu Allah bukaluba so ng'ate buli yenna Allah gw'aba ayagaliza khayra dunya ebirungi by'ensi eno wal akhira n'ebyenkomerero amuwa jasad omubiri nga ala albala'i sabiran ku bigezo bya Allah muki mugumiikiriza twagaye nti yenna Allah gw'ayagaliza obulungi kuno ku dunya ne ku nkomerero amuwa ebintu bina kyasoose twagambye jalla jalaaluhu amuwa omutima ogumutya kyakubiri n'amuwa olulimi olumujjukira Allah kyakusatu n'amuwa omubiri nga ku bigezo bye Allah mugumiikiriza ekisembayo wa zawjatan mu'mina wa zawja mu'mina bw'aba musajja Allah amuwa omukyala omukkiriza omulongoofu nga tasurruhu in nadara ilayha nga musanyusa bw'aba amutunuddeko bw'aba musajja manyi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti addunya kulluha mata eddunya eno gyolaba kulluha mata naye wa khayra mataiha eddunya eno yonna kyakwewunda naye ekyokwewunda kyayo ekirungi almar'atu saliha almar'atu assaliha omukyalo omulongoofu olowooza lwaki eddunya eno kulluha mataa yonna kyakwewunda naye wa khayra mataiha ekyokwewunda kyayo ekirungi almar'atu saliha osabanga nnyo Allah mu swala zo atannaba Allah akusisinkanye omukyala abitegeera omulongoofu ategeera Allah we kubanga omukyala yenna omukkiriza ayambala mu nnyambala y'obusiraamu ye mukyala omukkiriza omukyala omukkiriza la tusahibu illa mu'mina bwe giba mikwano akwana mikwano mikkiriza minne omukyala omukkiriza bw'aba asazeewo kulera baana be abalerera ku ndera oba ku nkuza etegeeza Allah we tabaraka wa taala ye mukyala omukkiriza nti yenna Allah gw'ayagaliza ebirungi by'edduniya eno n'enkomerero Allah amuwa zawuja bw'aba musajja amuwa omukyala mu'mina omukyala omukkiriza nga tasurruhu bw'aba tasurruha
bwabanga amutunuddeko tasurruhu amusanyusa. Kyakubiri ng'era tahfadhuhu amwekuumira singa abanga taliwoko tambudde mu safaari nnaku 2 3 lumu omukyala amanya nti nina obuvunaanyizibwa bwa bba wange, nnyina ekyange yadde tekiriiwo naye kankyekuumire. Buli Allah bwakwagaliza oba buli wakuwa ebirungi bya dduniya n'enkomerero mu byo akuwamu omukyala afaanaganako bw'atyo. Yensonga lwaki nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza nnyo yan tunkahu almar'a li arba, omukyala awassibwa lwa nsonga nnya: lijamaliha, linasabiha, walidiniha, walimaliha. naye yagaa nti fadhfaru bidhati ddin taribat yadak, byonna byazzakonyeeko bulungi lulyo, sente, diini ye. yagaa nti fadhfaru bidhati ddin, gwe bino byonna leka kubitunuulira bikulembeza nga nsonga, bitwale nti bizze luvannyuma, naye kulembeza eddiini ye. Lwaki? taribat yadak, mwana wattu ojja kufuna emirembe mu bufumbo bwo. Kubanga lwaki? man tazawwaja imra'a, yenna awasa omukyala lidiiniha, olw'eddiini ye. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza nti barakallahu laha wa baraka alayhi, Allah assa baraka mu mukyala nassa ne baraka muki? Musajja. Ti ne mubeera mu mbeera y'okutegeera nti abange ekyokulya kibuze, era nti bw'atyo Allah bw'ageze, wabula atugira tulaba. Naye bino mbikakasa ng'ate omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabitukakasa ffenna. Buli w'onaasalawo okuwasa omukyala lijamaliha, yes, fankihu ma taaba lakum min annisa, tuwase ma taaba lakum min annisa, oba oliawo abatusanyusizza nga batulabikira bulungi, naye tetugitwala tetugikulembeza nga nsonga nkulu. Kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza nti yenna awasa omukyala lijamaliha, olw'obulungi bwe. Wuliriza bino, Allah talina kyakwongera kyonna okuggyako kufuulwa owowansi. Mu mbeera eriwa nti ojja kuwasa omukyala lijamaliha nga tutunuulidde ddiini ye. Be bakyala b'ennaku zino b'osanga mu mbeera ey'okuba nti ayinza okuzaala abaana bazadde ngaabo, agenda okwetunulatunula bw'ati nga wallahi tolina kyogenda mumugamba kyonna kimumatiza okusigala ewuwo ng'oli mwavu. Gye nti ku bulungi buno bwe nnina gwe ndaba onzaddemu abaana 8, naye sagala mmanyiire nsobola okuddayo n'enfumbirwa nga atannaba. Bikunyumira akhil karim, kitegeeza ki? Titukulembeza ddiini. Bino byonna ne bijja oluvannyuma. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo nti birungi Allah aba abyagalizza omuddu we. Bw'aba mukyala Allah akuwa omusajja omulongoofu, omusajja omulongoofu, nga mu buli mbeera yonna akwekuumira gwe nga mukyala we. Tobyerabira, agamba Allah alkhabithatu lilkhabithin walkhabithun lilkhabithat wattayibatu littayibin wattayibuna littayibat. Bw'atyo Allah. Kitegeeza nti okwatagana ogenda n'oyo bwe mukwatagana mu mbeera, mubbi agenda na mubbi munne,
bino bikakasa si bigambo byange bya Allah. Omwenzi na mwenzi munne, omulongoofu ogenda na mulongoofu munno, olwomanya nti Allah jalla jalaaluhu akuwumbidde ebirungi by'edduniya eno ne akhira nabissa mu mikono gyo. So muganda wange ndaba mpuliriza, yagamba Allah mu hadithi al-Qudus kwe tutambulizza omulamwa gwaffe nti idha aradtu, bwe mba njagadde an ajma'a lilmar'i almuslimi, okuŋŋaanyiriza ku musiraamu khayra ad-dunya wal akhira, ebirungi by'ensi n'enkomerero. Tugambe nti Allah amuwa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa jasadan ala albala sabiran. Allah amuwa omutima ogumutya, olulimi olumujjukira, nga n'omubiri nga ku bigezo bye Allah mugumiikiriza. Wa zawjatan mu'mina, bw'aba musajja Allah amuwa omukyala omulongoofu, bw'aba mukyala Allah akuwa omusajja omulongoofu ng'akwekuumira mu buli mbeera yonna. So byebintu ebyo Allah jalla jalaaluhu byayogerako mu hadithi al-Qudus ti Allah bw'aba byagalizza omuddu we okuba nti ku bulamu buno obw'ensi abubeeramu mirembe, afuna ebirungi byabo n'ebyenkomerero, ebintu ebyo bina alina okuba nabyo mu buli mbeera yonna. So kulembeza okutyako Allah. Kyakubiri, mu buli mbeera yonna obudde mwolimu, si bwa swala tuleme kuwa Allah budde bwa swala bwokka, mujjukire Allah, olulimi luyitirizeeko, okuyitirizaako ebigambo ebirungi, yitiriza. Kyakubiri, mu byonna byakugezesa byonna Allah manya nti olina wakubifuna, yani nti oli wakubifuna. Awwalu ma khalaqa Allah alqalam, Allah kyeyasooka okutonda yali kalamu, agigaa nti uktub, wandiika. Kalamu ebuuza Allah nti mpandiike ki ya Rabb, agigaa nti uktubu maqadira kulli shay. Kitegeeza nti byonna ebikutuuseko mu dduniya eno yabigera Allah, bituukawo bitaqdiri llah wa iradatihi, ng'ekikulu mu kyo olina kugumiikiriza. Ekisembayo nkugambye bw'aba musajja Allah amuwa omukyala omugumiikiriza oba omukyala omulongoofu nga buli mbeera yonna yeekuumira bbaawe, ng'ate era ne bw'aba mutunuddeko amusanyusa. Bw'aba mukyala Allah akuwa omusajja omulongoofu ng'akwekuumira, ng'era nawe bw'oba omutunuddeko alhamdulillah akusanyusa. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, tusaba wa kitiibwa Allah atuteeke mu baddu ababitegeera, ate era tusaba wa kitiibwa Allah atuteeke mu baddu baawe ebintu ebyo bina, oba oliawo obulamu buno butwanguyire tuleme kuba mu baddu bagenda kukaluubirizibwa bulamu buno. Nkukakasa bino ng'ate era ge mazima amatuufu, naggayo obulamu obutaliimu Allah wallahi bukaluba, obulamu obutaliimu Allah bukaluba, obulamu obutaliimu Allah buba bwakanyigo nnyo. So mukadde wange ndaba mpuliriza, nja kusembyayo na kano kakulu nnyo, kakulu nnyo, kakulu nnyo. Omukutu guno ogwa Tahir Islamic Center n'emikutu emirala nga bw'ojja ogimanyi, mwana wattu gifuuse ekkubo erinze naawe okuyiga eddiini yo, gifuuse wasiila ekkubo erinze naawe okutegeera Allah wo. Mu mbeera gy'olaba gye tulimu, nti tuli mu mbeera ey'okuba nti twefuula bize n'otafuna budde butuula wansi awo ku muwali mu kusomesa, tulwawo bufuna
naye obwessimu zino ate mwana wattu tubufuna nti buli wonna woobeera imma mulimo imma oli mu shughulaati ez'enjawulo ekubeera ku bbali wano bw'okomawo ekiro nga kasatu oyinza kwebaka nga togigenzeeko. So bamasheikhi baffe kyebava baatuyiiyiza emikutu gino baganda baffe oba oli awo tube nga tuyigirako eddiini ya Allah nti bw'oba tofunye budde kabeerayo ku mukutu oba ku mutimbagano noba nga okasangako mulimu gwe bakola gw'amaanyi nnyo era tusaba wa kitiibwa Allah abajazi khayr abaweemu ekisinga obulungi naye ate n'ebisoomooza mu mulimu guno bingi eri bo oba oli awo nammwe abatuusibwako mu meseji zino oba naffe abatuusibwako mu meseji zino nti lwaki twetaaga ebintu ebirungi. bw'onalaba ka vidiyo oba omusomo gwonna ogwa sheekhe nga mbutuufu guli mu ndabika etafaanana bulungi era ojja kukkuluma naye ekyo kinajjawo okuba nti binakyusa mu mbeera nedda. balina challenges ze bafeesinga bo nga bo mu mbeera y'okuba nti ebyuma entambula kubanga batambula ebifo ebyenjawulo kuba nti batutuusaako byonna bye batutuusaako tusobole okutegeera eyatutonda Allah tabaraka wa taala. n'ebyuma byennyini kitegeeza ssente naye kennyini kitegeeza ssente mu mbeera y'okuba nti biyimirirawo ate oba oli awo naffe tweyongera okuba nti tuyina kyetwongerako ku ddiini yaffe oba tuyina kyetwongerako mu kutegeera eyatutonda Allah. So nja kusaba mukadde wange ndaba mpuliriza bwonna obuyambi bw'olina bwonna mu mbeera yonna tusaba wa kitiibwa Allah akusobozese kubanga ekyo kyokola oba kyoba ogenda okukola kyogenda osisinkana mu maaso ge Allah. naye hiinama tabkhal fa innama tabkhal an nafsika banga lyonaakodowala ng'ate abikwazise ye Allah oba abituwaddeko ye Allah manya okodowalira mwoyo gwo wallahi okadowalira mwoyo gwo. So lan nanaala albirra tetugenda kufuna birungi bye twetaaga tetugenda kufuna message okuva eri bamashaikhi ab'enjawulo tetugenda kufuna bitwongerako ku ddiini ya Allah kubanga ddala tubyetaaga okujjako nga tunaffe tulina kyetutaddeyo ekiraga nti ddala tuli beetaavu ba kiri. So lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun baganda baffe beetaaga obuyambi mu mbeera y'okuba nti bubayambako batutuuseeko message eri bamashaikhi baffe nga message eyo nkulu nnyo okuba nga twongerako okutegeera eyatutonda Allah tabaraka wa taala. So nja kusaba kwegayiridde mukadde wange ndaba mpuliriza mu buyambi bwonna bw'olina okutukwasaganyizaako programu zino zitambule oba oli awo tutuusibweko mu message etegeeza Allahu tabaraka wa taala n'obusiraamu bwo bubenga ddala olina ku level k'obutuusizza oleme kusisinkana Allah nga mutuufu mu byakubuuza olagawo ki eri obusiraamu nga toyina. So leka kuteeka ssente ku akawunti zibeereko nga zikunyumira bunyumizi kulabako leka zissa mu makubo gatali matuufu nga togenda zifunamu. mukadde wange ndaba mpuliriza kale leka kukitwala nti oyamba ffe Allah ga nti man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana wala Allah ani ampola oluwolo olusingayo okuba olulungi fayudaifahu lahu adafan kathira Allah mukubisizeemu kati wolanga gwowola ye Allah ga nti ya rab nakuwola
mu mbeera y'okuba nti nyambako Tahira Islamic Center babe nga batutuusaako message gusaba Allah wange onkubisizeemu. Kale toyamba ffe oba toyamba baganda baffe, bal wola Allah wo oluwola olulungi ng'omuwola mu mutima omulungi, mugambe Allah wange nkuwoze kakati kyensigazza gwe kunkubisisaamu. Wallahi ajja kukubisisaamu muli mbeera yonna. So mu mbeera efaanaganako bwetyo mbutalwawo muganda wange ndaba mpuliriza nja kusoma ku bunamba buno. Yenna ayinayo kyalina tukyaniriza, yenna ayinayo kyalina tukyaniriza. Muganda wange, mukadde wange, mwannyinange, nkwegayiridde nga nkusaba n'obwewombeefu otukwatireko biidhnillah. Nja kuyisaawo ennamba zino insha Allah. Yenna n'abafunye kyafunye mu buli mbeera kyonna ky'otukwasaganyizaako tujja kuba nga tukyaniriza. Ennamba esooka ya Airtel 0704 95 46 80 0704 95 46 80 0704 95 46 80. Omukutu omulala kwoyinza okutufunira MTN 077 6 85 61 15 077 68 56 11 5 07 nkaaga munana ataano mukaaga 11 then 5 yesembayo. Amanya era gali mu Tahira Islamic Center biidhnillah. Kyonna tusaba wakitiibwa Allah kyanaaba kusobozesezza okitutuuseeko, ate era tusaba Allah yenna anaaba afunyeeyo kyonna kyatufunidde tusaba wakitiibwa Allah akumalire kuno ku dunya ne ku nkomerero mu buli mbeera yonna. Wa barakallahu fiikum. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.